Omuyizi wa siniya ey'okuna ku St Catherine College Makindye afudde mu ngeri etannategeerekeka. Kayondo Edward ow'emyaka 17 abadde yakakola ebibuuzo 4 byokka ku bibuuzo bya siniya ey'okuna ebyakamalirizo. Kayondo yasangiddwa emmanju w'ennyumba ng'avuunikiddwa bwe yabadde agenda okunaaba ku ssaawa 4 ez'ekiro. Ye nnyina wa Kayondo Nabooma Jackie agamba nti yasembeyo okwogera naye ku ssaawa 4 nga bamaze okulya ekyeggulo n'amuleka agenda anaabeko. Ekiro Mutumbi bwe yasimuse nga tamulaba bwe kufuluma amunoonyeeko wabula enviiri zaamuvudde ku mutwe okumusanga ng'ali ku ttaka nga taliimu yadde akeenyeenya. Onzuukusa ne mugamba kati genda onaabe weebake nga bukyali. Nange ne neebaka awo ne mugamba yangu woggalewo. Omwana amazzi yagatadde awo kabalaza. Naye yambula n'engoye kati ndoza oba we baamujje nange simanyi. Kati wezi 5 mpawa musebuwa wa musinga ndaba omwana mbuliri taliyo na wano mudiro taliwo. Nera omutima ne gunkubira ne ntandika okunyoonya nga ngenda mpita mulabye wali nga yagudde nga baamuvuunise bwe bati. Maama simanyi mwana wange kye yabadde. Simanyi kye baamukoze. Omwana ngono Edi. Wabula Nabooma alumiriza nti omugenzi mutabani we teyagudde bugwi wabula yandiba yatemuddwa ababbi bulijjo bagoba nga bazze okubatigomya. Bajja nnyo nga babbe enkoko n'abagoba olumu ne banne ne bazuuka naye ye yadda asinga okugoba ababbi. Edi abadde ataagalira ddala babbi bebaleka be bamwefuulidde. Mwana wange ono omuto n'abunze nze omwana wange oba baamunyodde ezingo. Unaatanyega wadde kigambo. Tutuuseeko ku St Catherine College essomero Kayondo gy'abadde asomera era ne twogerako n'omukulembeze w'essomero lino Nabuwembo Lydia n'atutegeeza ng'omugenzi w'abadde ow'empisa era ng'okufa kwe kubakubye wala. Omwana mbadde naye kyakusaalirwa omwana yatandikira wano asomeddewo emyaka 4. Yava wano senior 1, senior 2, 3 and 4. Kati abadde amaliriza bibuuzo bye ebya ordinary level. Byabaddemu naye kitalo nnyo kubanga omwana w'omukyala abadde mwana mugumu mwana mulenzi mulungi myaka 17 nga talina buzibu. Yessa Kurigan ngono yabadde mukwano gw'omugenzi Nfanfe agamba nti Kayondo abadde kyakulabirako kyamaanyi gyali mu byensoma n'obulamu obwa bulijjo nga tamanyi oba anaaba mugumu waatali. Abadde mukwano gwange ate nga oba mutenga olw'omuddo wange kubanga nzina okusiga okusoma ebadde kale antekamu amaanyi era n'olwego nga butuuka nga batadde okudde waka nga ngamba tusigaye tusomemukko akatono wakisomemu paka ssaawa nga 2 oba emu tukole ki tugende waka. So nze incidence yabadde even nalesobola nakikkiriza kuba munavudde eka nga sina nakyemanyi. Omulambo gwa Kayondo gwatwalidde mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwekebejjebwa nga tegunnatwalibwa ku bijja by'abajjajjaabe okugalamizibwa e Masaka olunaku lw'enkya. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.